abalungi be basinga obungi ababi. Abatulaba abandaba Alex Mukulu mu programu abalungi be basinga ababi obungi. Ekyo bannange mukikwate nnyo nti ababi batono, ab'omululu abo bantu batono, si bangi nnyo ng'abantu abalungi. Lwaki njogera bwe ntyo? Kubanga waliwo ebintu ebyenjawulo nga bitaano: okulonda, okulinda. Tuva mu kulonda, kati twolekedde okulinda. Kye twalonda kifuusi kiki? Twalonda ki? Owulidde? Then okulimba, okubanga baatulimbye mu kulonda kuno, abantu abamu babadde balimba. Waliwo okulimbwa n'okulimba. Nyinza okuba nga nnimba naye nga sikulimbye gwandaba, naye bwe nkulimba gwandaba, gwe oba mulimbwa, nze mba nkulimbye. Abo babaddemu mu bululu bwaffe ne batufuula abalimbwa. Ne wabaawo n'okulumbagana, okulumba. Abantu babadde balumbagana mu bigambo, mu nnyambala, mu njogera, mu ntambula, olw'okuba okulonda. Then ekyasembyeyo kwe kulundwa. Okulundwa. Mu kulonda mwalonze oba mwalundiddwa. Bayinza okukulunda ng'ente. Gwe weebuuze bw'obadde olunda, walundiddwa nga nte oba ddala walonze nga gw'olonda? Waliwo abaalonze nga bakoze eki? Babaguliridde. Kale abo bonna gye bali, ebigambo byonna tubyetegereze, temubitta. Abalonzi tetutta bintu bino, tetutta. Abasomye tubeegayirira, naffe abakulu tube nga tumerengula ebigambo bino nga tubisekulira abo abagenda otusikira. Omanyi nga bw'osekula ebinyeebwa ne mubaamu obunyeebwa buno obutagonda, of course obwo mu society ne mu community yaffe tebujja kubulamu. Obwo bwe tulina okugyamu. Waliwo obunyeebwa obwo tebugonda. Mwanange bw'obunyirira bunyirizi ng'okasekula. Baba asekulako ebinyeebwa, tumanyi obusekula ebinyeebwa. Waliwo obunyeebwa obwo buba bufu, tebugonda. Naye okumerengula education gye tufunye masters, olina masters oba PhD, abazirina, osobola okumulungula PhD eyo abantu aba bulijjo ne bagitegeera. Kyekyo ekyakola ba philosophers, Machiavelli, Tolstoy, baani, nti baasobolanga okunnyonnyola ekintu ekiri mu bwengula ne bakireeta ku ttaka, omuntu wa bulijjo asobola okukikola ki? Okukitegeera. Engeri lwaki tulina okuba kiki? So baakulunze bulunzi okulonda nga nte oba ddala walunze ekintu ekituufu. Ekibuuzo ekyebuuzibwa ffenna nti okulonda kwawe, naye abantu basanyufu? Abantu basanyufu? Simanyi. Naye mu theatre ffe tulina ebiti ebyenjawulo bye tusinziirako okuwandiika omuntu character engundiivu oba naggwano, character embi oba ennungi. Era bwe tumala okubironda ebyo, wabaawo ekibaawo. Mu theatre tulina ebintu bino wammanga, ebimu ku byo nti omuzannyo guggwa wano mu Uganda, abantu ne bagamba nti omuzannyo gunyumye oba tegunyumye, oba oluyimba lunyuma oba terunyuma. Kituufu. Naye oluvannyuma lw'oluyimba okunyuma ofuna ki? Waliwo oluyimba wanedda, ani yaluyimba? Oba Sebadduba? Ulira akagombe
enkomerero naye ng'oluyimba olwo lulungi content nnungi nnyo naye nga bwe luggwa owulira nga ennaku ekkutte. Kakati mu theatre wano bakubuuza show enyumye, twebuuze nti omuntu bw'ava mu theatre ateekwa kuvaamu atya, tukigeraageranye n'omuntu okuva mu kulonda. Mu theatre to-expecting omuntu okulaba ekintu kyo n'avaamu nga musanyufu, happiness, tukiyise happiness, oba n'avaamu nga happiness ne joy kisingako happiness oyinza okuseka obusesi naye joy ssanyu lya munda. Then tukusuubira okuvaamu ng'ofunye osese, of course ye comedy, then tukusuubira okuvaamu ng'oli beyond happiness, ng'oli na essanyu ery'omunda. Fear tukusuubira okuba nti bw'ofuluma oba oyinza okigenderera nti abantu bafulume mu muzannyo bafulume nga batidde era ne bafuluma nga baga nti banange omuzannyo gutiisa, firimu etiisa, abazungu bagiyita horror. Banange nze njagala nnyo horror. Oliyo omuntu ayagala ennyo horror, kwegamba nga ayagala bintu ebyo byakunywa musaayi, bintu bibi bizibu naye nga ye ebyo bimunyumira. Olidde then anga okunyiiga omuntu okuva bw'oba owandiika ekintu oba bwe tuba tuwandiika ekintu oba bwe mba mpandiika omuzannyo mba mmanyi nti wano njagala abantu banyiige anga. Olidde naffe omuzannyo bwe guggwa tombuuza gunyumye oba nedda, nze mbuuza ggwe owulidde otya, owulira kiki ssanyu anga kiki ky'owulira. Ekirala kiri sadness, ennaku n'owulira ennaku ng'ova kulaba muzannyo n'owulira ennaku ng'oba olina ky'olabye oba ne firimu nnyingi ezikwasa ennaku nga ya Passion of Jesus Christ ejja kukwasa ennaku. Ebitundu ebimu waliwo firimu eya Benihar, The Robe, ezo zonna firimu ziyinza okuleetera ennaku. Siriko firimu zino ezammwe abavubuka zesimanyi. Then nekireeta disgust kwe kwesisiwala. Omuzannyo bwe guggwa abantu beesisiwadde oba bazeemu amaanyi oba gaweddemu. Then surprise nakyo mwekiri, abantu beewuunyiza bw'okoze ekintu bavuddemu nga baga nti bannaye ekyo akikoze atya, kibadde kitya. Then n'emirembe eddembe, ebyo byonna biri mu kintu ffe kye tukozesa mu theatre okuzimba character. Ekintu buli kanaku kyempolereza nti Uganda terina national character, bwe bumu ku buzibu bwaffe. Nze gwe mulimu gwange to build that character whereby we have strong characters. Kakati bwe twavudde mu kulonda kiki kye tulina? Abantu balina kimwe mumanyi abanda balina basanyufu, banakuwa, beewunyiza, beeyongedde kwagalana oba beesisiwadde. Ku byonna ebyo gwe yalonze gw'obuuziramu. Abantu boolaba kati oba by'owulira oba by'olaba ku TV oba ku WhatsApp, byonna ebyo. Ku bino byonna abantu bavuddemu mu kulonda, bavuddemu basanyufu, bavuddemu nga endeeteredde, nga bateese okuteeka kyekyo nze ndowooza kye twandiyise joy mu ngeri emu oba endala. Okuteeka abantu baateese, genda olabe gye walondedde, bateefu oba baatidde oluvannyuma lw'okulonda. Ebyo biri mu theatre, tebiri mu politics, biri ku character, ku muntu. Nze gwe neesibako nti ekizibu kyaffe nga Africa si bazungu mbo batubba,
nedda ekizibu kyaffe nga Afrika ffeffe nnyini bantu ffeffe era ye character kyennoonya. N'olwekyo baavuddemu batidde, baavuddemu balina obusungu, omanyi waliwo okunyiiga. Kiringanga bw'onoogenda kulaba mupiira ne bakuwangula batiimu yo ne bagiwangula n'ovaayo ng'onyiiza. Ate omulala ayinza okuvaayo nga musanyufu, omulala nga yeewuunyiza, omulala ng'ateese, omulala ng'afunye emirembe kyeŋŋamba, omulala nga yeesisiwadde. So mu kulonda okwayise abantu beesisiwavu, basanyufu, baatidde, banakuwafu. Ebyo byonna biri mu theatre. Abyagala Google linga olabe emotions za theatre ze tukozesa okusobola okulaga how good always overcomes evil. And that is where you end to believe even into that is how God must overcome evil, Satan. Now, naffe tulina okwetunulamu ne tugamba mu kulonda kuno twakoze tutya. Ekiringa nga omwana bw'asoma n'akola ebigezo, yayitidde mu grade ki? Abazadde basanyufu, banakuwavu, yagudde ne beesisiwala oba ne banakuwala. Ekintu ekyo njagala mwe mukirowooza. Nammwe abakulembera aba paaliyamenti, naddala abo aba paaliyamenti bendowooza nti barizoninga ekiro, reasoning during the day, and then they gossip away what they reasoned during the day at night. Nti ba members baffe aba parliament, they reason during the day, but at night they do what? Gossip away what they reasoned during the day. Ekyo kigamba kitya mu Luganda? Barizoninga emisana bulungi nnyo mu parliament, barizoninga ekiro ne bagossipinga away what they reasoned in parliament during the day. So abantu ng'abo betulonda batuwadde ki? Mu nsi muno tunoonya ekintu ekisanyu, good news, tunoonya mawulire malungi. So okulonda bwe kubanga tekwavuddemu ssanyu eri abantu nga bayongobevu, then twebuuze kiki? What should we do? Abo bonna boogera bagamba kiki? This is the time to work now. Ekiranga bw'onova mu senior 4 n'ogenda mu HSC, oba togenze kuwummula, oba ogenze kweyongera kusoma, newankubadde oba osoma subject sintono, naye ebintu biba bigenzewa wagguluko. Naffe kakati tutandise tusome kati ani anaatuwa essanyu era kiki ekiyinza otuwa essanyu? Ekyokugamba abantu ennimo nti Katonda, Yesu, kituufu. Naye abantu abamu ng'omusajja mu theatre ffe waffe oba yani bracket oba yawandiika n'agamba nti ebigambo ebimu bikaddiye tebikyalina makulu. Omuntu omubuulira ekigambo ye nga takyakitegeera, oyinza omuga nti Yesu naye nga takyakimanyi nti kyekyo, nga kyamukaddiwako naye kennyini amakulu gaakyo takyagafaako, naye kennyini kumpi yakisuula, nga kiringa nga kyakuzannya nga bw'onoyogera nti kyanisi oba whatever. Essanyu lye tunoonya mu kulya, mu kwambala, mu bulokole, mu kusoma, mu maka, ssanyu lye tukola ki? Lye tunoonya.
teri alya mmere kunoonya nnaku. Kusanyuka nti ndidde. Omuntu yenna awa abantu essanyu aba awangudde nnyo kubanga ekyo kye twagala. Ffenna kye twagala okuzukuka ng'oli happy. Okuzukuka oba okwebaka nga tewali kyeweeraliikirira nti bajja kubba. Weebaka oli musanyufu, ozukuka oli musanyufu. Kakati bwe weebaka nga toli musanyufu ate n'ozukuka era nga toli musanyufu, teri ky'oba ogenda kuyamba ggwanga lino. Omuntu omusanyufu abagamba Abaganda nti omwana omuli asanyusa nnyina. Tunoonya ssanyu. Oluvannyuma lwa byonna abantu kale bavume ba musicians ba artists biki, naye oluvannyuma lwa byonna bagenda kutuula mu ddiiro balabe TV, balabe artists, balabe omuyimbi, balabe omuzanyi. Lwaki? Isanyu. Baagala kulirakisinga. Bino bye bavuma biki, kati nga Bobi Wine muyimbi bamuvumye muyimbi. Ffenna tuli bayimbi, ffenna batuvuma. Bwe bavuma Bobi Wine ffenna baba batuvumye. Mandela oba ye yakyogera n'agamba nti an injury to one is an injury to all. Bw'ovuma Bobi Wine nti olw'okuba artist tasobola, ffenna oba otumaze. MDD oba ogivumye, Makerere literature department oba ogivumye, buli omu oba omuvumye nti buli ekikwatagana ne artist, painter, abasiizi b'ebifaananyi, ababumbi, bonna oba obavumye nti tebasobola, basiru olw'okuba ba-artist. Ekitali kituufu. Ba-artist be bawa abantu essanyu. Era bw'osanga artist ng'ate alekeddeawo okuwa abantu essanyu, ng'ate ye yali ewa omanya agenze. Kubanga waliwo artist watuuka n'aba nga yeewa ssanyu, ne bagula escalade ne bakola batya nga tebakyasanyusa abantu, wabula beegombesa abantu. Waliwo artist ayagala okwegombesa omuntu, waliwo bamimazi o parliament abaagala okwegombesa abantu beewaabwe nti bo bantu bakulu nnyo, oba ku kyalo gye baazaalibwa, oba wano be baasoma nabo, bakyala baabwe, abaana baabwe, ng'oli ayagala kweyolesa. Okitegeera. So tunoonye nnyo essanyu. Oyo ajja otuleetera kiki essanyu? Ate tunoonye n'ebintu ebireeta essanyu byebiriwa. Essanyu lijja lwaki? Okitegeera. Essanyu lijja nga kwegamba byonna ne bw'oba mwavu naye nga byonna bitambula bitya bulungi. Teri ajja kukuba, teri ajja mu ngeri gye tuvuga mu mmotoka gaffe ne bodaboda bintu ngeri nfunnyo. Abantu abamu bavuga emmotoka nga banyiivu. Traffic, oli n'anyiigira mu traffic nga talina ssanyu. Naye ne weebuuza omusango gwani? Oli baakukoledde oluguudo we lulitambula, gendera mu luguudo. Naye kati ate bakuteereddewo ne paasipalamu, kyokka otambulira ku paasipalamu. Ate kakati bakunenya n'oga nti tumazeeko essanyu. Ebintu ng'ebyo. Naye ekintu ekyo kye njogerako ekyessanyu okubanga kibuutikidde Afirika yaffe, si kyangu kufuna lunaku lumu bannange. Kijja kulwawo olutalo lunene okusobola okudduka emisinde ne western countries engeri gye zidduka emisinde mu technology. Badduka nnyo, buli kaseera bayiiya kipya, ate ffe tudduka mpola mpola nga tukyakomplaininga. So ebyokomplaininga tubiveeko, tuve mu byokwagala okufugwa oba okufugisa obwannaggwano nga tulowooza nti ye ansa yaffe. Nedda.
twolekere okusobola okugamba nti okulonda kwabadde successful oba nedda. Nze bwekubanga tekwalese ssanyu eri bantu ng'abantu bayongolevu, then tekwabadde successful. Nzijukira Amini bwe yawamba wano. Bannange twakuba emizira. Nze nali mbeera Kololo kuno, nalinnya waggulu Kololo Kopis Road nga nnengera Kittante Road. Amini agenda ne convoy ye n'abamajje sinekuba enduulu wano. Ssanyu lyajja. Naye ne wabaawo bannaggwaneera baba bataagala ssanyu, baagala kulaga nti bebbo. Enduulu ze twaddako okukuba zaali za Lule ng'ayingidde wano. Nze nakwata engoma ennene, ffe nga tuyimba twagala Lule. Twayimba twagala Lule wali ku City Square. Nga ndi waggulu ku kituuti bwe nti n'ekigoma ekinene nnyo. Ne wabaawo era bannaggwano ne baga nti essanyu liyitiridde, mugira muleka. Temututawaanirako. Ekyo nakyo ne tukita. Okuddamu okuba enduulu ku Museveni ayingidde, alayidde, tuvudde mu Obote 2. Abaganda baali bakyawadde Obote. Museveni n'alyoka alya Gulole eyo. Ne baga nti wamma gw'otusoboledde Naggwano. Omutusoboledde Naggwano. Abaganda wano ne basanyuka ne bawagira mu 7. Ne tuwagira mu 7 ffenna nga tuga nti Goliath akubye Naggwano. Ye yali mu 7. Olwaleero mukimanyi era olutalo lukyaliwo lweru. Naggwano bw'akuba Naggwano afuuka Naggwano. Kyeŋŋamba Naggwano afuuka bufuusi. Omugundiivu akikolerera. Naggwano afuuka dakiika ki n'akola ekirala. Naggwano afuuka kiki oludde naye kwegamba twakubako enduulu. N'olwaleero twagala tukube enduulu ng'essanyu likoze eki? Lizze. Tulina atuwadde essanyu oba n'atuleetera essanyu mu bano be tulonze. Okakasa ddala walonda omuntu gwe walonda. Kaakati omubuuza ki? Bibuuzo ki by'omubuuza? Kubanga oyinza okubanga tolina bibuuzo by'omubuuza olw'okubanga tewali kyewamuwa, ye yabikuwa, ye yakuwa ekyokukola. Mukama waffe yeebazibwe.